Lovely live with the king himself nga ndino wakabiwa mu kuva mu kibuga Kampala, East Africa, Uganda. Mbimaze ebitiibwa. Byonna era obadde otandikiriza. So introducing. Well, amanya gange neita Ragga era neita Dan Kaziwe kwati bampita buyisi. Abantu bampita kibaagala nenga ndi omusanyufu nnyo okubeera wano olwaleero. Obadde otubuzeeko and a lot has been happening. Where have you been, Mr. Dan Kaziwe? Nze nno mbaddeyo era mbadde mbeera eka nenva nezija mu kibuga. Abandaba badde bandaba. Abatandaba nga tebandaba. Nenga nze wendi. Ambassador buli butya mukamange? Buli kiriya just mbeera ntambuza mirimu mpola mpola. We've seen abayimbi bangi nga bayingira mu politics. Ate gwe twakolako nga beesimbawo ne kigaana eri kiri kitya? Politics is just you try what goes through. Ogenda notuka mu economics waliwo kye bayita elasticity and inelasticity. Inelasticity ffe gwe twatuukako nti abantu bakumanya ne bakutegeera. Nze erinnya lya Ragga tolina ky'olyongerako bw'ogenda Dubai, bw'ogenda America, bw'ogenda Sweden, bw'ogenda wa bagamba oyo Ragga. Kati n'ogamba naye abantu bano abampagidde emyaka gyonna ki kye nnyinza obbakolera? Bwe ntunuulira embeera abantu gye balimu mu city, mbeera nfu. Kati obakoledde ki ggwe? Andi bwe bamala okumpa obuyinza tosobola bakola kintu kyonna nga ggwe Ragga. Oyagala bawe Dan Kaziwe obuyinza? Bwe bamuwa Dan Kaziwe obuyinza asobola okuyambako n'amanya nti eno embeera eri bweti. Tulaba Dan Kaziwe nga addamu okwesimba ku bwameeya bwa Kampala? Nnyo ngenda kwesimbawo. Yes. Kiri ekifo kyonna kye kikumala? Ngenda kwesimbawo. Ekigendererwa kyange nno mu politics tekyali kyakwagala kubeera pulezidenti, kyali kyakwagala kutereeza mbeera y'abannasite. Kuba embeera y'abannasite yo nfu. Naye ate balina obukulembeze obw'e Kampala bwo bufu. Nti abantu ababeera mu Kampala be babeerako over and over. Bamala okubeerako over and over, ebizibu biri over and over bye bimu. Totidde muyimbi muno Jose Chameleon, Mayanja Joseph? Ate sisobola mumutya lwa nsonga emu. Tuli mu kalulu. Abantu be basalawo. Si bya mubali. Si bya kwogera. Kati olaba politics. Ate omuntu anakusigala nga mukwano gwo. Si bino bya kuva singa nti ogenda kumwogerera amafuukuule. Politics bw'obanga olina ddala ideas ogenda okuyamba abantu. Gwe z'oba oteeka ku table abantu beeronderewo ani ayinza okukola ekirungi. Bannasite baagala okwebuuza ddi wakoma okubonga ku Jose Mayanja? Ndowooza naku nga bbiri nadde njogera naye. Ate okubonga naye kirina kikijjako. Ate engeri kati korona gye yazze tubonga bubonzi olina okubonga n'omuntu. Kambuze mwe ng'abayimbi nga ate mwesanze eno mu politics mutera kunyumya ku biboozibozi kyeyo gye mubeera ne kangeze kati nga olaba Ssentamu Kyagulanyi nga olaba Joseph Mayanja omanye eyo yegundi yammwe erigi zammwe ezo kwagwa ate obasingako totya babongako ki? Twogera of course ku embeera abantu gye balimu. Ogenda n'olaba nga okozesa abantu bazze nenogane mwana abantu bano babonaabona okufuna ssente. N'olaba nga kasente abantu abasinga okola show zaffe batembeeyi bakola mu butale n'ogamba ne bano abantu singa nange bye bampagidde nsobola obbawagirako n'entereza embeera. Ne recently nali nkola ku babodaboda nga mbayamba. Waliwo abambuuza ate ababodaboda tugotovuga boda naye nga ntubana abantu balaba bye bajja okulaba show zaffe. Era nembayamba nenyamba bomu butale abakyalakyala abakola mu butale just like that. Omanyi nga bogamba nti abantu bano banyambi naye nkanfune kye mbayamba. Tugere ku kibeera kya Pallaso kya mutukake South Africa. Abasinga bagamba yali stunt, abasinga bagamba yali promotinga video gwe ng'omuyimbi ate Dan Kaziwe ambassador okyogerako ki? Naye omuntu apromotinga video ayinza okulaga ebbwa. Make-up mbu. Kale bw'aba make-up kale make-up bamukola bulungi. Naye nga omuntu akubulidde problem ye, you take it like that. Omanyi kati abantu be Uganda bamanyire ebyobalimba. Oli najja n'agamba Ragga afudde musigala mugamba abatulimba bannamawulire. It doesn't work that way. Oluusi biba bituufu bayinza okuba bamukuba. So abantu bakayana nnyo nga ne South Africa tebagendangayo tebamanyi na kiriyo. So abaaliyo n'abataaliyo they are making wrong stories because they don't know. Yes. Waliwo era sitiro ekibuzo kyenjagala okubuuzaako. Omukulu Rema ne Gundi ne mugundi we bagamba muno Rema temwamubuulirira bulungi. Kati ffe tetuli basenga kati awola gy'emirimu gy'abasenga kati kojja tabulira muwala. Kojja akuma bukuumi muwala tamubuulirira. Naye ate emboozi ya Kenzo ne Rema mubaleke bali abantu bali mu laavu yaabwe bali abantu bali mu kyayi bwabwe. Buli otandika okuyingira mu bintu ebitakwatako gw'oleeta obuzibu. Bali baasalawo nga bo.
tukite omukulu Pallaso yavudde eggulo n'attaka vidiyo akasinze okuvoola mukulu munno Honorable Kato Lubwama n'amuvuma mana nga tomuteeka bintu tomuteeka bintu bya kisirusiru biki oza Pallaso kye yakoze kituufu ng'omuyimbi oba ng'omwana omuto mu industry. Just kyenjagala okubuulira abantu abali mu industry eno, software ne soft media gye byeyongedde okujja byongedde okumakinga life very hard. Nti kamera eno endicoding essaawa eno buli kigambo kyonna kyenjogera kijja kusigalawo forever. Bwe njogera ekigambo ekibi kiyinza okunfukira problem. So nina okubeera nga neegendereza ebigambo bye njogera. Oluusi ebigambo bye twogeza busungu n'oyagala okwenenya naye nga already kyayononese. So za Pallaso okuva n'akozesa ebigambo by'obusungu kyadde kikyamu ku muntu omukulu mu ggwanga oba omukulu mu industry? Kya mirundi ebiri. Yamusabyamu entondere. Kya mirundi ebiri. Okunyiiga emotions ziri automatic. Ayinza okuba yabyogedde ng'anyiize because buli omu awulira obulumi bwe. Ate oluusi abantu baagadde nnyo okubeera nga beeteekawo nnyo okwogera ennyo. Oluusi tekisaana kwogera bitakukwatako. Ombuuziza ebyalemaze sayagala nabyogerako ebya Kenzo bonna bakawuboyi bange naye saagala byogerako kubanga tebinkwatako. Oli ogenda okutandika obyogera nga oli agamba negwe lwaki oyingira laavu y'abantu baleke. So ebya Pallaso mukuba nze ate siraba Kato Lubwama yabigendeddemu. Yandibadde tabigendamu kubanga yandibadde agamba bugambi baami nga yalaba n'akomaawo n'atayagala kubuuliriza kubanga si wa FBI okunoonyereza bali kituufu bamukuba. Kale mwami Dan Kazibwe ekizimbayo omwaka guno tutegedde watuli ku kiriwa? Omwaka guno gwakatandika 2020 gwakatandika ate omwaka guno gwa byewunyo bingi. Naffe tutandise ne show last weekend nabadde ne show mu governor nakikubye kyabooze mama nyabo kakati tulina ekikadde mujega mwetegeso zina wakigenda okubaawo nti omuziki gwonna tugulina. Tiimu yategekeddwa abaagironda balabira ddala nti tunoonya abayimbi bennyini. Omanyi olw'okuba nti oli muyimbi w'ekikadde nga ddala ddala tugenda kuyimba abantu abali ku posta eyo temuli fojale. Amagezi kigowa abayimbi abato. Amagezi gempa abayimbi abato balekerawo okuvoola. Bw'osanga ng'omusajja nga n'ennyimba 100 ng'olina oluyimba lumu yadde nga lwakabi nnyo togezaako mumuzaala wakubanga buli muntu amanyi bwe yajja ne bw'avaawo. Ate change is a fact of life. You cannot be the best forever. Abantu kye balina okumanya kati abayimbi b'ennaku zino bavuma nnyo abayimbi. Oli najja n'agamba mwana abo tebamanyi na kumanya kye baliko. Naye omusajja gwe wakoppa oyigireko okuyimba yatamanyi kyaliko. Kati kiringa nga bw'ogamba nti taata we yakuzaala omusinga obuwanvu n'ogaa kati dadi omanyiza dadi wo kuba kati mwana nkusinga obuwanvu. Waliwo ebintu byetulina okuwa respect. Ffe tuwa abasajja nga nze nkugambye eri wamala oyo omusajja muwa respect nnyo. Olaba nze saagala nagamba nti mugenzi. I see him alive. Yes, abajime Katumba baafa naye they were great people that abayamba music wa Uganda okutereera, abayamba music wa Uganda okubaawo. Kati ffe tuzze naffe tunywereza naye kakati abaliwo ate bo mu kifo ky'okunyweza ekintu kibeerewo ate bakikutula bukutuzi. Yes. Kibalina okutereezaamu nti bw'osanga omuntu nga Moses Matovu owa Frigo Band oba fukamira gwekimanye nti you wouldn't be there if he was not there nga artist. Kubanga waliwo time yatuuka mulemi gwa Amini nga bagobye n'abayimbi. Yes. Abantu tebamanyi na history wa music gyavudde. Tebamanyi nti eri wamala yasooka okufulumya oluyimba ku jjinja ku vinyl. Abantu tebamanyi nti Kabaka Muteesa yasooka okugamba nti music kintu kyakabi nnyo era eri wamala ajja nnyimbire nga buli weekend. They don't have the history. Abantu tebamanyi na history. Abantu bamala okwogera. Twayitanga enguliko. Anti enguliko kigambo kya Luganda. Kasite ngomye kuba neewulira ng'ekutabudde beera nguliko. Okuba disiko okuba nguliko. Anti byonna bitabula disiko kya Luzungu. Lwaki teweetereza mukulu? Kale tukolebako ng'okubayoko kweno news. Wamanyi tulinawo trend empya gye bayita new school. Tukulako lwagadinga okuba ku new school. Ekigambo new school abantu tebakimanyi na kiboogera. Okukibanyonya kakinyonyole nti bawuliranga ekigambo nti bakubye old school kyera music owa mu 90s or mu 80s
kakati new school gwandise new school tewali new school bakopolola kye bayita fusion waba Nigeria gwe bakuba fusion si new school it is already music that is done ate aba Nigeria bambi kye bakola bakwata biri bi Maria Salome bye bakyusaamu katono bati aha oli namuyita new school waliwo new school bw'okimanyi nti keyboard tebanajyongerako pesa eri ku do re mi fa sol la ti do wekoma bwe ne boga nti olinayo new there is nothing new in music buli kyokuba kyakubibwa dda tebesiga kazigo just bakitwale nga bwe kiri basiibukemuko teyazanya Mr. Dan Kazibwe aka Ragga what Awadde. My name is the one, the king himself. Catch you next time. I'm out.